Abamasomero mu disitulikiti y'Ekibuga ne Kyankwanzi bakedde kusibula abayizi nga bagondera ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Twogeddeko n'abakulembeze b'amasomero kulisamu Babumba, Kimera Taasisi, Kabuye Fred ne Sereko Godfrey ne batonnyonnyola obuzibu bwerekedde n'abayizi baabwe. Oba abaana mwe bava mu bazadde baabwe yeesibuka obulwadde, kati ate bwe bava gye bavudde ate ne basigala badda abaana oluusi gye bavudde mu kitundu omutali bulwadde kyongera okusaasaanya obulwadde. N'ebikozesebwa bitono nga bw'omanyi by'amasomero bwe gaakava mu lockdown tegalina bulungi ssente, abazadde ensasula mbi. Abamu ku bakulu b'amasomero balajanye nti bali mu mabanja nga kati bolekedde kusibwa. N'ekyo tuba nga tubadde twakatandika okuleka okusaavinga loans ezo, kati olwaleero ate batwongera okutuggala ate kitwongera okutumaliramu ddala essuubiro. Ssentebwa Yonattu Ekibuga Mpanga Emilio agambye nti bakoseddwa kubanga baali bateekidde abayizi ate bagenda okutandika. Etukosezza ffe ng'abasomesa ku nsonga bbiri. Ensonga esooka tubadde tweteekedde abaana abakomawo aba P1, aba P2, aba P3 n'ab'ekyomukaaga. Embeera bwetyo bwebadde ne mu disitulikiti y'Emityana eno abazadde bakedde kujja banaabwe ku masomero ng'entambula ekalubyemu olw'okulwa emmotoka ezibaza mu byalo. Amasomero mangi gonna gatadde ate ng'entambula ntono. Mmotoka zitutta abantu, ejjukire emmotoka bajjagalamu abantu 8. Mmotoka zitutta abantu, kati abaana bali wano basiraanye naye tukola ekisoboka tulabe nga buli mwana atuuka ewaabwe. Twetaaga okubeera abalamu. So gavumenti esaanidde okutuwa vaccine eyo. Bwe baatuuka okuyingiza vaccine bayingiza doze emitwalo 8. Abayizi n'abazadde bategeeza nga bakoseddwa ebyensoko wadde bakamala okusasula ebisale. Mbeera mbigo embeera bwetyo ebadde ne mu disitulikiti y'Ebukomansiimi ng'abayizi bakukulumye olw'omuggalo. Twadde twagala tusoma kati tugenda mala myaka 2 mu kiraasi emu. Twale tukanya kula tugenda maaso tetudda mabega. President Museveni yatuggadde nga tugenda okukola ebibuuzo kati tugenda kuddayo mu COVID nga twakula dda tugenda okukomawo nga ne byetusoma nga tetubitegeera. Betwegera kubategeeza nti bangi bwe balokeddwa okufuna embuto n'okuwanduka mu masomero. Manga tugenda kudda ewaka aye nga tulina bye tugenda kukolayo, abamu oluusi balemererwe n'okukomawo olw'ensonga ezimu zebagenda okusanga eyo ewaka. Abaana abasinga tebaakomawo kati kitegeeza neno lawundi abasingira tebagenda kudda. Tubadde twakatandika n'okusoma, tubadde twakaddamu abaana bagenda kufuna embuto abawala. Twagala kutuula bigezo abaana bagenda kudda ewaka obwongo bwebake ng'ate obwongo badde buzukusiddwa. Abamu ku basomesa bategeeza bwe bawulidde ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ne bafunira abayizi bakookola mu kaseera kano. After 2 weeks bajja kulona package endala babeere nga basoma nga tebatudde.